Minisita wa guno naguli mu Minisitule y'ebyensimbi Henry Musaasizi atabukidde ababaka abatuula ku kakiiko k'ebyensimbi nga bano bamutadde ku ndingannyonnyole ku kkampuni eziwerera ddala 8 minisitule mwaweereza ze yasonyiwa emisolo wabula nga kino kyakolebwa awataali biwandiiko byonna. I had been allowed to present all the 8 and then we discuss at once because the case of J2E is one out of the many. We have those with audited accounts and all the information you asked for. And we have isolated cases of J2E and Kananura who do not have this information. But the rest, Mr. Chair, have. Minisita Musaasizi abadde alabiseeko mu kakiiko kano akakulemberwa Honorable Amos Kankunda nga ye mbaka wa Rwampala okwanja okusaba kwa kkampuni okuli ettendekero lya Makerere Business Institute ery'enkumba J2E Investment Corporation Limited, erya Donat Kananura, MS Nicotra Limited, eya Peter Lokwanga, ssettendekero wa Busoga kw'ossa n'eddwaliro ly'Ekisinzi. Ono Mukwanukula ategeezezza nti abaddukanya kkampuni zino basaayo okusaba nga baagala basonyiyibwe emisolo olw'omuyaga gwa COVID-19 ogwabayitamu nga y'ensonga lwaki bazze mu Paalamenti okusaba bano basonyiyibwe. We need more information about over this entity J2E. Okay? So, I want to guide that we proceed by allowing the minister to present all of them so that we note and come back after he has presented. Ababaka okubadde wa munisipaali y'e Kirwa Honorable Ibrahim Ssemujjunganda n'owekibuga Mbale Honorable Karim Masaba tebamatidde ku nsonga eno nga banokoddeyo kkampuni y'amagye ya J2E nga nnyini agamba nti ayagala asonyiyibwe omusolo olw'ensonga nti gavumenti yalwawo okumusasula ng'ate ye Donat Kananura. Minisita Musaasizi agamba nti ono mulwadde ate nga n'emyaka gimuwuubidde akawero. Mwabo mulimu kampani ya J2 ne bagamba nti eyo ezimba barakisi ekaweeweeta nawa nti naye balwawo gisasula kati tugisasulire omusolo kubanga ena interest. Ekyewuunyisa UPDF bagiwadde kati n'okukola enguudo ezimba ebisaawe n'ebizimbe nti naye ate eyo barakisi zaayo waliwo kampani eyo J2 emu bweti yokayo ekola omulimu kuzimba bintu by'amagye. Tubabuuza nannyini wayo yani tebamwogera, yatandika ddi teboogera. Kakati ate bagirese mu Paalamenti bane mugisonyiwa omusolo ffe twalwawo gisasula sente zaayo ze yazimbira ekaweeweeta. So olaba nga ekisooka bwe kampani ebeera etya nga omulimu gwayo bukyanga etandikawo nti yo yabyakuzimba ezimba by'amagye. Ani nannyini waayo minisita agambye tetumumanyi. Omubaka Amos Kananura agambye nti kkampuni ya J2E yanoonyerezebwako dda era ensonga ne zituuka n'ewa Pulezidenti Museveni nga kyakakasibwa nti bano balina okusonyiyibwa emisolo kubanga tebasasulwa ssente zaabwe ze baakolera, ng'ayogedde ne ku ky'ababaka abagamba nti minisitule eba yakusonyiwa misolo n'abavunaanyizibwa ku misolo aba Uganda Revenue Authority balina okuba nabo mu kakiiko kano balabe engeri kkampuni zino gye zizze zisasulamu emisolo okuva emabega. Yes. Kampuni gyemulemeddeko criteria engeri gye yalondebwamu eyo ekola eriwa yonna tekolamu wabula yakola emirimu gya Ministry ya Defense era eyo kampuni yafunako ne investigations era His Excellency the President of Uganda akimanyiiko era ya commissioninga okunoonyereza ku kampuni eyo. Information gye batuwa bagamba nti okwo okunoonyereza kwayita bakumaliriza naye mu ebyo byonna ebyokusika omuguwa nti yafunamu obutasasulwa ssente z'ebanja oba n'endala zajja lwakuba balwawo gisasula n'olwekyo nga baagala ogwo omusolo tugwerabire. Ensonga ezibaddewo ziri nti bamembazi b'akakiiko badde baagala kumanya eyo kampuni yabaani nga lwaki ye ekola emirimu gya defense
ng'ate tumanyi ne defense kenyini erina engineering brigade. Kati eyo ensonga tugenda gikubamu tooki okusinza mpapula ze batuwadde ffe ng'akakiiko tukole decision. Matiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.